Mombozi James Atwine annyonnyola nti oluvannyuma lw'okusunsulibwa akakiiko k'ebyokulonda okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa Issinjiro North gwavuganya naye era nga ye minisita omubeezi ow'amagana Bright Ramirama ng'ayita mu ddereeva we yaddukira mu kakiiko k'ebyokulonda okuwakanya obuyigirize bwe. Atwine abadde n'empapula ez'obuyigirize bwe mu ngalo alumiriza UNEB okusazaamu empapula ze nga tebamwebuuzizzaako ye kyagamba nti tekyali kya bwenkanya. Naye lwaki mazima ensazaamu nga tempise bawandiika ebbaluwa ne basaza empapula zange ku index number etali yange ndowooza olulimi UNEB lwetegerwa index numbers bw'eba esobola okusaza empapula zange ng'ekozesa index number etali yange baagala nkole ki? Kati ekikolwa kya UNEB kino okusazaamu empapula ze akakiiko k'ebyokulonda we kasinzidde okumusazaamu mu lwokaano dde nga yali yaddukira dda mu kkooti era kkooti n'eragira ekitongole ki UNEB okutuula bawulirize ensonga ze. Wameramba abakozesa ne office ya IGG ebadde pushing ezokola nga banzija mu race. Leero ndi wano lwakuba twaleese court order ne bagigaana ne tugenda mu kooti n'egamba bannange ono omusajja mumuwulirize mulabe empapula ze bw'aba ziryoke muziverifying again. Kati olwaleero n'akedde ku kitebe ky'ekitongole ki UNEB ensonga ze okuwulirwa asobole okuzzibwa mu lwokaano okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa Issinjiro North kye baagala okumusuuza. Ono abadde n'abamu ku bawagizi be ababadde bamuwerekeddeko ababadde bakutte ebipande okubadde obubaka obwoliko obutali bumativu bwabwe. Wakati mu kuwanyisiganya ebisongovu n'abakuumi b'ekitebe ky'ekitongole kino omwogezi waakyo Jennifer Kalule avuddeyo n'ategeeza ng'ensonga zino bwe zigenda okukolebwako. No. You are here employed. Just know I'm not employed now. All my employers have terminated my contract because you have set a precedent that I didn't go to school. Kyaddaaki Atwine akkiriziddwa okuyingira ne munnamateeka we mu nsisinkano etakkiriziddwamu bannamawulire. Ng'avuddeyo Atwine atunnyonnyodde ebituukiddwako mu nsisinkano yaabwe. Abawolereza lawyer bamuyita aba Max and Company advocate. Twogedde ne Council Katawa era saawa zino lawyer wange Mr. Council Kigenyi agenze eri ewa Council Katawa okusinkana ne munnamateeka wa UNEB balabe engeri ki gye basobola okugonjoola n'ensonga nga timeline ey'enkya kubanga ngambye ono PRO ebintu byakola byonna baagala tuleme okutuukiriza timeline ey'enkya. Bano nga bakyattunka ne UNEB baabavuganya ku bifo ebirala bagenda mu maaso n'okuyega abantu okubalonda. Maxon Mohawe nga yakwatidde ekibiina ki PFF Bendera ku kifo ky'omubaka wa Makindye East asiibye atalaga ebitundu by'ekisugu ne Namuwongo ng'aperereza abalonzi. Ensonga ezituluma zo nnyingi mu Makindye East ebikwatagana n'ebye obujjanjabi bizibu nnyo. Tulina eddwaliro limu lya Kisugu Health Center 3 ng'eddwaliro eryo ne waggulu litonya nga tewali bw'ogendayo n'eddagala teririiyo. Health Center 3 ng'ejjanjaba emitwalo egisuka 25 kya bulabe ennyo ddala. Ne Winfred Nakandi owa Democratic Front avuganya ku ky'omubaka wa Nakawa East asiibye Nakawa ng'afalaasira abalonzi okumulonda. Winnie Tesana Kayinja agafeyo ku Spark TV.